Bwenkuwa akatambi kano nosoko kalaba nga sikunyonyodde mazima ddala kituufu lwaki nkakuwadde oyinza obutakitegeera. Amazima aga Katonda ali mu ggulu Pastor Aloysius Bugingo yakabidde ku kituuti mu maaso g'endiga ze, wabula n'endiga zonna ezisinga nazo ne zikola kyekimu kyakoledde ku kituuti. Angenda kuba nkuwa details ne info atiki ekyaviiriddeko Pastor Aloysius Bugingo okusobola okukaaba amaziga. Byonna kankosabe video eno gimpereka like, yes mukwano gwenda ikingirako osirike, yes likinga osirike. Kale we are proudly sponsored by Beaver Organic Natural and Healthy Products, abakutusako obujjanjabe bw'omulembe, abakugamba nti basangibwa ku Access Building Rubaga Road, bakujjanjaba bakozesa ddagala lya butonde eritalina side effect ayadde eri obubiri gwo n'obulamu bwo okutwaliza awamu. Bakugamba nti gwe omusajja abakoledde ka wake up call kanono nga kasimula misuwajo anobera perfect mu makago, so nga nawe omukyala abakugamba nti bakoledde ka gift organic cream kanono nga kaliwo kubeera nga akazigula face zammwe, kazigula nsusu zammwe anezibeera kaliri. So nga ate ye Hajati Kalodo akugamba nti musomi wa dua gwe wenna asumbuyibwa oba atawanzibwa ebirwadde ebyenjawulo oba ebizibu ebyenjawulo yakuba kulombera eddua y'ensonga. It's a new year 2022 atokkiriza kutandika mwaka guno na bizibu binga bikufumbekedde mulamu bwo. So kati gwe anoonya omubeezi, onoonya mukyala oba onoonya mwami, Hajati Kalodo omusomi w'eddua akugamba ye solution era otuuse. Gwe mutwalire ebizibu byo yakulombera eddua oddeeka osirike. Nkale Pastor Aloysius Bugingo angali mu kanisa ye olunaku olw'eggulo olwabadde olw'Sunday. No story njikoze ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi gwa January, akitegeeza nti akatambi k'enkuzannyidde kakwatiddwa bakakapityalingiddwa ng'ennaku z'omwezi 16 olunaku lwabadde lwa Sunday, era omwezi gubadde ga January omwaka guno gwennyini ogwa 2022. Akati Pastor Aloysius Bugingo yatulise mu maaso g'abantu n'akaaba. Bannange Pastor yakaabye ekitalabwanga ye lwaki nsooka nenkunyonnyola nti Pastor yakaabye. Kansooke nkutwale mu kavidiyo nga Pastor akulukusa amaziga amayitirivu ennyo, then nzije nkubuulire kiki ekyaviiriddeko Pastor okusobola okukulukusa amaziga amangi bwe gati. Video giwe like, subscribing abo bamupya nga tonnaba kusubscribinga ku channel zaffe zino zombi okusobola okufunanga updates eza buli lunaku, then gwe ebisigadde bitulekere. Bw'omala okusubscribinga kwata mukadde kajje mu personalize kateke mu all oddaawo osirike, ebisigadde abisigalire erife. Kale katugende buterevu nnyo mu katambi kano, nkomewo katono nnyo nkunnyonnyole lwaki Pastor yabadde akaaba. Ddala kituufu gabadde maziga ga mwoyo, gabadde maziga ga byansi, omanyi byawuka maziga g'omwoyo n'amaziga g'oku nsi. Akatambi kakano katunule mu mikono gy'abalabe bange ntaasa weka watukuvu paka obubi buno nga buyise onyimuse nyweza ebigere byange ogaziye weema yange
engeri yakiri nti sirayirangako mu maaso gammwe gwe gusoose okulayirira ne kyendayiridde ne kituukirira nga Pastor Bugingo Aloysius akaaba oba nga bambi akulukusa amaziga. Nawe kityo muzikirize nange eddoboozi lyange ndi crossinze mpola mpola bino bye ngenda okubannyonnyola bikwasa n'ennaku. Ensonga ezinokoddwayo oba okusinziira ku kunoonyereza okulaga Pastor Bugingo Aloysius ekyamukabiza oba ekyamukulukusiza amaziga. Ngenda kuwa ebintu nga 2-3 ne mu comment section za wenjagala gwe kennyini osinziire oŋŋambe kiki ky'osooka okulowooza ekyakabiza omusumba Pastor Aloysius Bugingo. Mu comment section yawo wansi typingamu kiki gwe kyolowooza ekyaviiriddeko omusumba Aloysius Bugingo okukaaba amaziga mu maaso g'endiga ze ontyo. Kati nze kankuweezange endowooza naawe oli waddembe okutandikira ku ezo naye okusinziira ku ndowooza zange nze ebeera analysis gwe mbeera maze okukola. Kiyinzika okubeera nga Pastor Aloysius Bugingo bambi yabadde asaba mwoyo n'amukkako ndowooza nakakkana. Omanyi buli lwobeera ng'osaba mu bulamu bw'ensi buno akitwale ku ssaala gy'otera okusaba ng'oli wekka ogisabira ddala ng'ova ku eviira ddala ku ntobe y'omutima gwo. Mulimu ekiseera ky'otuuka ng'olabira ddala oyogera na Mukama Katonda wo mukadde ako era n'okuliyetingawo n'ekifaananyi gwe kennyini ng'olabira ddala Katonda waali awo era ky'omusaba ng'olabira ddala ali mu kukwanukula. So kiteeberezebwa oba kiyinzika okubeera nga Pastor Aloysius Bugingo mu kusaba kwe yabaddemu olunaku olw'eggulu nga mwoyo mutukuvu yamuseeko nabwe kityo ng'ayina ndooza munda mu ye byafiiringa nti oba oli awo abyetaaga okwenenyezebwa n'asalawo awanjagire Mukama. Eyo ensonga etegerekese. Kati ndooza mu kwagala okuwanjagira Mukama amaziga we gakulukutidde ne sound nebeera nga tesobola kukyebeera ajjukira ayogera nnyo nga akutte microphone oba omuzindaalo ogwo nabwe kityo endiga zonna mu kanisa ne ziwuniikirira ne zisiriikirira ezabadde ziyimiridde. When I talk about endiga bannange soogera ku shepherds sheeps so njogera ku ndiga ze bayita abagoberezi oba abantu abagoberera omusumba mu lulimi olwa Bayibuli ze bayita endiga. So zonna ne zibeera nga zivunama ku maviivi gaazo endiga ezabadde mu kanisa eyo nazo ne zitandika okubeera nga zikaabirako Pastor Aloysius Bugingo. Ekindi oba ekirala ekirabika okubeera nti oba oli awo kyekyaviiriddeko omusumba kigambibwa oba kyebuuzibwa nti ddala kituufu Pastor ekyamukabiza ku kituuti kwe kujjukira ebyo ebitali bya mwoyo. Biki byentegeeza bwe ngamba ebitali bya mwoyo? Katugambe yajjukidde hustles zayiseemu n'omukyala Teddy Bugingo anajjukira hustles zayiseemu ne ba social media in-laws najjukira hustles zayiseemu ez'emisango bano bamugulako omusango kooti eno emuyita era n'asinzirawo najjukira hustles ez'omukyala Susan Makula gwalina olunaku olwaleero. Kiteeberezebwa oba kirowoozebwa nti ensonga ebbiri kwe kuli ensonga entuufu either spiritually oba ebyomunsi mu abasoma munyambeko ebyomwoyo kibeera spiritually ebyokunsi waludi wide Viki ayogedde oluzungu olwasomesa ensi eno ebyomwoyo bibeera spiritually munyambeko ebyokunsi bibeera biki warudi wide wale oluzungu luveeko nkale ndowooza kankudiremu katini nnyo ka clip ka Pastor nga akaaba mmale nkusiibuliraawo bampita Viki era nga YouTube channels ebbiri zezikyasinza okukasuka amayengo gaazo ewala ddala kwoli abagiyita Viki exclusive endala bagiyita Wonderboy. You hit on that subscribe button and after subscribing please mukwano making sure that you turn on that notification bell ekwata mukadde kajje personalize okateeke mu all buli kye tuteekayo ojja kuba okifuna butereevu ku simu yo ku tab yo oba ku computer yo. Vic Genius the songwriter outer genius production I sign out. Tutazesu.